So far 2023 akutambulidde ate? Si bubi si bulungi, ali awo Wakati. Ali awo wakati ya 50-50. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwandiza omulungi atulaba najjo siza okutulaba handspo live gemanya gange exclusive wonders wonder boy tubeerawo okulaba ngaensonga tuzitambula. No, of course nga bwe nabagamba, of course bazze mbasuubiza nti Rickmals tujja kuba tumuleetako atuwulire yeekwesewo ennaku zino ali kuki akola ki anebigwa mu kkowe eryo. He needs no introduction, no business unless muyinza kuba nga amaaso gammwe gabadde gabuze, ekifaananyi kye kyabadde kibuze ku maaso gammwe. Kyekigambo ekituufu. Owai Rickmals kyekiriwo kyamaanyi kyekitambula. Obadde obuze wende mu magezi abamu balaba nti abadde abuze Rickmals era nga kirowoozeka nti music asalawo kulinnyamuko katini oba music yetumuta music gyali omupya twadde twakata EP so nyimba jezi kati nyingi nnyo 23 akutambulidde ate? si bubi si bulungi, ali awo wakati ya 50-50. tubala banga kisofa nga ayimba Rickmals? Njagamba myaka nga mu 5 years. 5 years in the business. Wena byofunye musofa? Mukwano bintu bingi, kasente kajja mpola stuff like that. Naye ng'ennyo era connections ezo kubeera ze zireeta ebirala byonna mweno industry yaffe, kuba teriiko agitandika teriiko agikumengereza. It's a free world. Rickmals ono awali omuntu amulaba omulundi ogusooka ng'abadde amanyi music nga mugoberera ne ku socials, wabula nga ayagala kumanya off the camera amanya bazadde be ge bamutuuma. Amanya bampita Sajjabi Sajjik Jime nazaalibwa Jinja mu 12 gye nkulidde Jinja. Tebandaba lwa kkala naye nga gyenva omanyi okkirira eri wansi nedda Jinja gyensibuka basically era gyenkulidde. Then kusoma nduza nsomedde wano mu Kampala most of the time. Kyekikusikiriza okuyima tandika endongo? Nsobola okugamba nti yali natural talent mu ntandikwa ya byonna, nti ekitone kijja kikugoberera. Yakati gwe hopinga bwopinze banga baasi ye beva gyeva yonna nebyezze nabyo, gwe naawe oba olina olugendo lwayagala olutandikako naawe n'ogibuukira. Kyekikusikiriza ogibuukira? Era bayimbi balala nze be nalinga neegomba. Basically music ye mwagadde okuva nga ndi mwana muto. Abantu nga Moze Radio, abantu nga Chameleon, bangi, a lot of artists betuze tukula nga tulaba. Emyaka gy'omaze ng'oyimba, what is that one thing that has kept you going? Ng'ogamba nti this kino ky'oluwengera ku makya kingamba music keep pushing? Well, ndowooza just nze kirimu nze okuba nga I never give up and I keep hoping. Nze just nina essuubi naturally. Eva mbeera n'essuubi. Essuubi lino liba ne kweliva? Well, myaka 10 abakazi ja kuba ntula wano bali around sijja buli omu by the way. Abantu bangi abalina ebirooto basuubiriza nti kino kijja bba bwe kiti, naye ebiseera ebimwe oba just olina keepinga ng'okola ogezaako achieving ebyo byobaokola byoba dreaming about, because tosobola gwe kudetermininga fate yo, tomanyi nkya bwe bunaabeera. Just hope yebeerawo awo nti enkya nyinza odduka esa. So ekyo just nze nga personally nze nkiteeka mu bwongo nti enkya it's a different day, enkya ekinajja kinaaba kizze nga bwe kiri. Rickmals ono yasoma? Kyasoma n'okusoma. Ndi ku MUBS, nkola human resource management. Ogenda kumanaging business? Music nayo business. Eyo yennyini bamanager kitala gye bujjaawo bayinza okuba nga tebalina kye bakugamba nnyo. Nyinza okuteekawo nze lebe yange, kitegeeza mba nina okukwata ezo skills nenzizamu eyo business. Abayimbi abakulu bibalembye music saawa zino takyali
takyaliwa only showbiz, it's now business. Ate nga n'abantu abalala bali mu industry abatali the African continent tuzze tulaba nti kino ekintu bakitwala kyova olaba bo ekintu kino bakitwalira ddala nti it's a business away from talent. It's not just a talent, bakiteekeramu ddala amaanyi nga bamanyi nti bwenteekamu wano ngenda funa bwenti ne bwenti ne bwenti. Bayimbi bano kati kitegeeza oba ogenda kubaako abayimbi b'okwata, right? Yeah, ate kyemmanyi tebannajja nakujja kubaffe kati wano wetuli tulina abaana be tutamanyi, tulina abaana abatannazaalibwa, tulina abaana abaakazaalibwa, tulina abaazaaliddwa naye tomanya kyogenda beera, tomanya batya ogenda musisinkana. Already ne wano wetuli saa zino ze personally nina abantu abali mu myaka egyange nga they are interested mu music art, meaning concert skills nze zenina, production skills, ebintu bya videography, okuyimbako nga kunemba yambako. Bwekityo Hands for Life agemanya gange andi ne Macedon ku Cameroon atugezako okulaba tukukwasaganya naawe gy'oli eyo anoba nga onyumira ekintu kino. Tulina Rick Miles omuyimbi ayimba Insane. Lwaki kati akugenderako olowooza? Kati breakthrough, so abantu abasinga basically bye baba batwala though ebiseera ebimu kale kimala does it affect you oba kikuyambako buyambi? No, ate kiyamba kuba omuntu aba afuna identity. Yeah, it's form of identity. Insane. 2022 one of the biggest songs oyinza kulogerako ki eri oyo maybe atakulaba ng'ologerako oba eri oyo ng'abadde alumanyi naye nga tawulirangako from the person who sang it? Well, oluyimba lukwatagana ku muntu alina omuntu gw'ayagala naye ng'ate omutuukirira. Basically kirimu eyo concept yalwo. Oluyimba lwawandiikibwa Mulix, then nendu producinga video yagishootinga bamuyita Prince, director Prince. Yeah, basically oluyimba luno biki bye lwajjirako ebirungi ne challenges? Mikwano, bintu bingi nnyo. This is a point where bw'oba ofunye breakthrough song as an artist otandika experiencing obulamu bw'obadde nga toliimu as a normal artist. Nsobola okugamba lifestyle y'omuntu nga bwe yeeyisaamu, ennyambalayo, mwe muli ennyambala, enjogera, interaction n'abantu abalala. Eyo nno point of inspiration eri atakimanyi nti muli mu mutima owulira nga you need to keep doing more. Come what may, olina okupushinga harder so that you go to greater heights. Kuba eyo abantu abamu bakyerabira nti ekikuyisizaawo eba ntandikwa. Kati wabeerayo n'ebintu ebirala bye olina otuukako, eyo just eba ntandikwa. Challenges si nnyingi nnyo but still wali osalisa chapati oba tokyasobola kutuukawo? By the way, nze ng'omuntu sitera nnyo kugoba lifestyle yange nga bwebadde, just eba a bit limited kyokka kyensobola okugamba naye tesobola kyuka. Ate n'ekigikyusa era kisinziira bebi bujja era bwe baalinga bajja kitegeeza nti bakyajja baali bajja edda nti kati wano oba ogikubye wagikuba kati nga wetwogerera ka inbox ebejjudde ng'abaana zo zijjulanga baaba nga bagamba nti nze naye tulina engeri gye tukikwasaganamu. Okikwasaganya otya? Oyagala ku magezi agaki nga muyimbi naye ng'amataala gazze waliwo omuyimbi agenda ogikuba enkya naye asobola okulaba nti nagamba Rick Miles yahandolinga bw'ati